Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukwano ali muklaba Delta TV kuli Kayinyo Mulango webali kubeera nga okyali muklaba program okwanjula n'embaga nange Sharita mazima wanvu era nga olwaliro twasizeewo okubeera nga tukulaga omukolo gw'omulungi gw'amaaso malungi gali amaaso gennyini agalagirwa kuba eriiso n'omanya kikyagamba nakati atunulira bw'ati Uncle Mustafa n'amanya kikyagamba nagamba bebi kiki kyogamba n'akikola kyonna kyayagala bannaye nakati oliko eriiso kale era obunaye nkugamba nti nsinzira waneeno ku Interior Center enateete era nga bwe nagambye nti entebe eno eya L-shaped eri full package eri self-contained erina kwegamba buli kimu bakimanya nti no nti bwe tubeera ewaka eyo twagala okujooga twagala okusobola onoonya wali obaddekawo n'onoonya wooteeka ekiko oba oyimuka juice n'akuyikira n'oteeka ku mmeeza oba gone are the days ng'onoonya okuteeka ekikopo ensonga lwaki enate Club okwanjula n'embaga the next time jangu wano ku Interior Center demo club okwanjula n'embaga ku Delta TV ng'entebe wagiyingizeewo nga bw'onywamu Interior Center enatete yokka yegirina ate bakuwa ne ku kibanja mpola okitegedde so tekitegeeza nti nonti entebe ezakabi zirina kubeera mu bantu balina ssente bokka nedda niwo ng'omuntu wa wansi nga nze osobola okuleeta mpola tuba n'ebintu ebirungi abagenyi ne bajja okukyalira nga tebakunyoma Interior Center enatete esangibwa waneeno wakaliga okuzitibuvu kumpi n'ettoto osobola okubeera nga tolina ebintu ebirungi njagala okugamba nti Charitas by the World bebankozeko akabiri n'emmeka era nga tugenda kubeera nga tutikira abayizi baffe nga 15 Desemba Njovu Estate Developers wali eri ku Nansana Business Center osokolayo ettaka kibanja mpola ate osobola okutwala n'omwana wo n'asomerayo ku Njovu Junior School enansi nawamala abaana babalisa n'essomero ddungi mu kaseera kano baali nagambye nti twakulaze omukolo gumu kubanga gwabanene gwababedde gwabagagga omukulu Kamya Mustafa wali eri ekitemu tutumiddeko n'abantu b'ekitemu mwenna ababadde ku mukolo guno bambi baagala nnyo mwe bali kutulaba nga tukula baganda ba Kamya mwenna nange batumidde katoyongereyo tulabe Kamya ogumye omwana na ssente omwana yatuta ebintu tovaawo agala nnyo
mwanyina akundi Mwanyi tata. woli Mwanyi tata. oli mwanyina ani Mustafa kale yogera yogera begin and start each bit take a look at Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati tata omulungi webale kutuzaala lunaku ekyo tukyongere engalo byonna njagala obyogere ng'omanyi dayirekta wa Buhari waali byonna bisimbe bulungi. Mustafa antumye size engalo nsa nze neetise ziwomera nyini waazo antumye nezijanga neetise n'aŋŋamba Aisha mukyala Afon amwagala nnyo era agenda kumwagala paka n'agamba muno mu kimuli kyatuwadde nga mulimu apo 2 n'agamba apo zino 2 asaba amuwa amatu ga 2 agenda kumwagala paka apo ekwataganira wona n'amatu apo zirimu 2 n'amatu gaba 2 n'amagulu gaba 2 Sara Zape,
nga tonnagenda etadde mulendo nga tonnasibula kanzije kusibirira entanda abatamu bugalo buli wamuleba buli wabaki mwana wange tokola abagenyi waka emikisa gy'abazadde nyoyonya musale tukusiibule ofunye obufungo bulungi mukono gwa mukama tubakumbe kumubalagala amaaso malayika ejja kuleeta bwetyo kati tuli live ku Delta TV. Baba lwaki bakyala baffe tebasiba ku kaviiri nga kano netulaba sente zaffe we ziraga balese okombulize ku bantu omuwala tanna. This is so fabulous, wonderful, gorgeous and podious. Balesooka tumwongere engalo naye olumu ku TV ate wendabye physically okisusiza nnyo nanga abasajja abawasa ebirungi basula bulungi buuza ku bantu baddaaki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Eradde basengo eradde nnyo eradde ddala twatuuse dda nga tukulindirira. nsanyuse nnyo okubeera ku mukolo guno gwa Aisha ne mukulu kamya nno mumayo twakula ffenna ekitemu eyo nenamagoma sinamulabakuba alazeewa uli alowooza mukyala we mwebale kujja ku mukolo mulungi bwekuti mwebale nakunyuma bannange mwebale nakwita Delta TV ku mikolo njagala nnyo tukole nange nkwagala nnyo kati n'omuwala bije
okyalaba okwanjula n'embaga